bakulu mulukuse ne beyiwa enkumba mu Busiro okuzikirako mbaka akiikirira ekibuga kya Jinja mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Paul Mwiru nyina Margaret Nasonje mukama gwe yajjuludde okuva mu bulamu bw'ensi eno. Okuziika kuno kwetabiddwako bannabyabufuzi bangi ng'okusinga bano babadde ku ludda luvuganya gavumenti, era mu kwogera kwe Katikkiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala asenzidde wano ne yennyamira olw'abakuumaddembe ababadde bayiriddwa okwetoloola ekifo kino, n'asaba buyinza mu ggwanga okwewala okuteeka obunkenke mu mikolo egy'ebyobuwangwa. Buli lwombanga ne batawaanya nga temuliige magana mwireyo tuli mu buwangwa. Buli lwombanga ekikola ki ekibatawaanya nga temuliige magana. Kuba ng'okaali kuba wa FDC, okaali kuba wa NRM, osooka kuba Muganda. Osooka kuba muki? Musoga. Wembaire ndidambo ina amajja agaweze kuli eyo. Nebuuza nti tuli kujja kuziika oba tuli kujja kulwana. Okuziika mukolo gwa buwangwa. Tusobola kusabira ku permission. Amateka ga Uganda tigayikiza bwa buwangwa kujira muki mupoli mu bwabufuzi. Tulisaba ababufuzi mutayingira mu byaki okuziika mukolo gwaki kibumba abapeera omukisa. Omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine asinzidde wano n'agugumbula ab'obuyinza mu ggwanga okukozesa ebitongole ebikuumaddembe okubalemesa okutuusa obubaka bwabwe eri abantu ababawagira nga bayita mu kulinnya eggere mu nkuŋŋaana zaabwe n'okubatiisatiisa. Twagala okwebuuza ku bantu baagala Uganda efaanana etya. Ensonga eno tugikwate tutya? Ensonga eri tugikwate tutya? Tumanyi nti n'ebyenjigiriza bifu naye tubitereeze tutya? Ebyenzijanjaba bikyamu naye tubitereeze tutya? Ebyobulimi bukyamu naye tubitereeze tutya? Yono kabufuwe gwe tubaddeko naye wakati w'okutulemesa era tujja kufuna engeri gye tutuuka ku bantu baffe, okugeza engeri gye mbasanze wano mbajagala mbabuuze nti kasukaali keeko oba tuwulira. Bobi Wine mu ngeri yemu asabye banne mu by'obufuzi bwe bakkiririza mu nkyukakyuka okusigala nga banywevu bewala okutwalirizibwa omuyaga gw'ebyobufuzi. Embeera gye tulimu yeetaaga okulowooza ennyo ku bintu bingi nnyo basebo ne bannyabo. Tuli basibe nti tetukyalina yadde n'eddembe okwetegerera oba okweyogerera. Ekyennaku nti abantu abatusibe bakozesa ffe kennyini okutusiba. So buli we tugezaako okuyimirira tuba tugezaako communicatingira mmwe tubalage nti abantu abatufuga bafuba okukola byonna bye basobola ne bafuba okututta Katonda n'atubuusawo awo, ne bafuba okukozesa emmundu n'amakomera kati ebyo byonna tebikyakola, kye basinga okukozesa kati ze ssente. Bobi Wine agambye nti ekiseera kituuse abazadde batandika okukuza abaana baabwe nga babalambika mu kutwala ebifo by'obukulembeze. Emirundi mingi bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti bazze bayimbirira okwegatta, era pulezidenti wa FDC Patrick Oboya Moriat yeeyambisizza omukisa guno okwatulira bannabyabufuzi bonna abeegattira mu bisinde eby'enjawulo ababadde mu kuziika kuno okwegatta bakolere wamu okutuuka ku kiruubirirwa kyabwe eky'okutwala obukulembeze bw'eggwanga, era ono ebigambo bye tebyawukanye n'ebya Bobi Wine ku nsonga eno. And it's that unity among political forces of change, including our brothers like Nambesha, who are within NRM, but stand for the truth and stand for justice. We need to work together to ensure that we free our country. Fenga bakulembeze tukkiriza mu kwegatta era tupulaningira okwegatta. Kyetakkiriza nakyo nti ate simanyi tule mu kayembe ate tulewa embeera gye tulimu naddala mu mwaka guno 2020 ng'ebola myezi bwezi tetulina budde butuula. Okwogera kwonna tukukkiririzaamu naye tugenda kwogera nga bwe tutambula, tugenda kwogera nga bwe tusonga. Abamu tujja kwatagana kati, abalala tujja kwataganira mu kkubo, abalala tujja kwatagana tunatera okwambala engule, abalala tukwatagane nga twambadde engule, naye nga kyonna kyekiri tulina okukwatagana ffenna basebo ne bannyabo. So mwenna abali eyo bakulembeze bannange tubeere nga tukirowoozaako, tulina okukwatagana, naye okukwatagana si kwakudda mu conference room kwogera. Kaba tulabire ku bikolwa byaffe
bwe tuba tukkiriziganya abatulabire ku bikolwa byaffe era bwe tuba tetukkiriziganya era batulabire ku bikolwa byaffe. Bw'abadde ayogera ku nnyina, omubaka Paulo Mwiru agambye nti abadde mukyala omwagazi w'emirembe era omuwagizi w'enkyukakyuka Kayingo. Era mu ntalo zonna ze tubaddemu mama abadde muyima wange. Abantu abafudde ebusoga bakimanyi bulungi twali tuba ne kampe ye tasigala waka. Ajja ku katuuti n'afe balaga nti bannange nze ndi muyima w'ono ndi garanta. Era nga ngamba tutokolanga okibasobola unasikwata ssente nga bakwata ssente. Na mama ambuuza nti abantu banaawulira batya nti mutabani wa muzzukulu wa Federico mu famire ya Mutagula nti bamuguze. Oluvannyuma ng'okuziika kuwedde, abakungubazi batandise okugoberera emmotoka y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula ne poliisi tebaganyizza kumugoberera lugendo luwanvu. Ani Walukatamba, BBS Telefayina, ageesigika.